abeyo gye muli kansubire muri bulungi muje baliko gye mutuusaako engalo nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku saa 2 zenyini nja kuba ntumbudde era olunaku lwa mukaaga olunaku lwa mukaaga omwezi ogwokutaano olunaku lumu olwakakonka omwezi ogwokutaano naku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2020 muje baliko banya bali basebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli omu gyasinzira okuwuliriza kansubire muri bulungi ntumbudde nga bwe nabasuubiza omanyize sirimba budde sirimba ssaawa ate sirimba lunaku bwemba wakujja nzija bwemba siri wakujja era mbategerezawo tisigenda kujja mugamba ki ensi bwe mugiraba nange bwe njiraba oba mumugiraba mu sayidi ndala segenda ku speedi buli kimu kivudde mu control y'omuvuzi aloza akyavuga emmotoka naye ng'emmotoka yavadda ku luguudo so kati gwali eyo yenna omuntu asobola okuba nga weetegerera ekyandibadde ekituufu ne weetegerera n'omanya ensonga nga bezigenda mu maaso njala otwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli omu gyasinzira okuwuliriza akansubire muli bulungi nange ndi bulungi emirimu tugikwasa mpola mpola ng'era bwe girina okubeera era tugerezaako ddala buli kimu okikola tulabe nti buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula era nakwe kusalawo nzija olwaleero tubeeko emboozi zetunyumya nga sinatandika vidiyo njala tutegeeza abantu b'Ebungereza mwenna nti ng'ennaku z'omwezi 7 mujja kubaayo n'okwekalakaasa okwekalakaasa kusinziggu mu kibuga Bungereza so bannayuganda mwenna abawangalya mu kibuga abawangalya mu nsi ya Bungereza mutegeezeddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo byonna ebikola eggwanga lya Bungereza okwegatta wamu osobole okulaga Museveni ne gavumenti y'omumpembe Yoseeri mutano wa Karekezi po n'abo abakyavujjirira omusimbi n'okuba nti balemeza gavumenti y'embuyinza abantu b'Ebungereza kyenjala bategeezako ekyensusu nti gavumenti ya Museveni ekyalemedde embuyinza olw'okuba nti Bungereza Museveni ayina abantu be yateeka bamukolera emirimu gye n'okumuwojjera akadingidi oba okumukuutira akadingidi muno mwe muli abayindi omugenzi Idi Amin Dada be yagoba mu Uganda ng'amaze obbasasula ssente zaabwe ate ne batuuka eyo ne bakolagana omumpembe Yoseeri mutano wa Karekezi n'aba nga akyayina omukolagana nabo n'abazza bamu n'abawenguzi ey'ebizimbe n'amataka nga bakyafuna ensimbi okuva mu bizimbe bye baaleka Uganda ate ng'omugenzi Idi Amin yaleka bisasudde kati abantu abamu ba minisita abamu ba parliament abamu ba meya be bakyayina engeri gye bakwasaganya Museveni n'okuba nti bamukuutira akadingidi mu ggwanga lya Bungereza so bwe muvayo ne mulaga prime minister olukiiko lwa parliament ne queen yennyini muwandiikira ane mbategeeza nti abantu abadiringa okuwagira Yoseeri mutano wa Karekezi be bantu bennyini Museveni be yawenguzi okuba nti bakola emirimu gino olw'okuba nti bakyayina akakwate mu Uganda nga Museveni ebintu amini byaleka asasudde nga bizze mu mukono gw'eggwanga Uganda ate Museveni yabibaddiza olw'okuba nti abamanyi ennaku zino bantu bamaanyi mu Bungereza y'ensonga lwaki bakyamukuutira akadingidi so nga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano mwenna abantu abali mu Bungereza eggwanga niryegattira mu Bungereza please mutuyambe mujje mwekalakaase mutegeeze abantu mwenna ekyekigenda maaso mu Uganda so no mulina okuwandiikira abantu bekikwatako abali mu ggwanga erya Bungereza ab'amaanyi bategeeze nti ekitulugunya abantu nakyo kigenda maaso mu Uganda tulyoke tumanye biki ebigenda maaso mu Uganda so abali Bungereza mwenna mbalamusizaako nga sinagenda mu maaso njala tumira ku bantu bange bulijjo njala tumira ku bantu bange mwenna buli omu gy'awangalira abali mu America mbalamusizaako abali mu Canada mbalamusizaako abali mu Bungereza olwezi maze obbogerako abali mu European Union mbalamusiza abali mu kyondo ky'Abawarabu mwenna nga sawudde ensi ki mbalamusiza abali ku Ssemazinga wa Africa namwe mbalamusiza abali ewaka namwe mbalamusiza abali mu Asia mbalamusiza sijja kumenya nsi ki nenjagala okusaasira baganda baffe bonna abali mu ggwanga erya Buyindi bannayuganda nga muli mu ggwanga erya Buyindi simanyi kitundu kiwooli nsaba Katonda abasobola obbakingiriza musobola okuyita mu njega eri mu ggwanga erya Buyindi kubanga olaba bo bannyini nsi batuuka okuba nga batokomokanga ebiyenje kati mwemuli kyandibadde kirungi nnyo mwekuumire mu mayumba gammwe mwekuumire bwe bakusoma musoke mukuwumuza kubanga ekiryo si kirungi eyo virus eriyo kati ndala nnyo so mbasaba munnayuganda mwenna bali mu ggwanga lya India buli omu wooli please mubeere begendereza nnyo embeera esuse ku gw'omulamuzi so buli munnayuganda era ali mu India nkutumidde mukama akukuume nawe weekuume gula emmere ogiteeke mu nju funa buli kimu ekyetaagisa weesibire mu nju mpaka ng'emaze embeera omaze okuterera so kyenja okubaga mwenna abali mu ggwanga erya India abali mu Uganda mwenna mbatumiddeko abali mu saluuni mu butale mu buli kimu kyonna mbatumiddeko mwe bali kulaba vidiyo zino mwe bali kuzitambuza so kati njagala genda n'ekigula luggi kya leero ntandise n'ekigula luggi kya leero era njagala otumira ku bantu mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigula luggi
mbatumiddeko era mbaagala nnyo. Njala tandika n'ekigula luggi kino era nga ntandika n'eŋŋombo eno. Eŋŋombo gyendese mu kigula luggi bagiyita bulijjo tugaa nti obukadde magezi, naye abaaleeta eŋŋombo eno baalina ensonga lwaki bagireeta. Nze nno njagala kugamba bwe nti bw'ogamba nti omuntu obukadde magezi, kino kiba kyolekera obukugu bw'omuntu bw'abaalina mu bukadde bwe bw'aba alina. Naye nze nja kugamba nti obukadde magezi nga n'embuto wagalina. Kiddamu, obukadde magezi nga n'embuto wagalina. Mu buto bw'oba wali nga Windows tolina zaayiika, still ne mbukulu ojja kuba nga tolina Windows nga zaayiika. Abasajja abakulu abakuze mu myaka, abatuludde mu myaka mu Uganda bakyesulidde ogwa naggamba ng'eggwanga lisaanawo, batta abaana b'abantu ne muva ne mutandika okwogera mafuukuule olw'okubawo obusente nga mu musaze muweeyo eggwanga lyammwe ne mugamba simanyi obukadde magezi. Kitegeeza obukadde magezi nga ne mbuto wagalina. Mu buto oba tewalina magezi, kitegeeza ne mu bukadde oli muki? Oli bwotyo. So kijja sigala nga tugaa nti obukadde magezi nga ne mbuto wagalina. Era obanga mu bukadde oli musiru, kitegeeza ne mbuto wali muki? Wali musiru. So abantu abakulu abakyawagira ebigenda mu maaso mu Uganda okutta abantu, okuwamba abantu, okujja abantu ku mataka, n'okulemeza gavumenti y'omupembereso Mutano wa Karekezi nga mwefudde abantu abategeera nga mulowooza mwe temusobola kuva mu buyinza. Nkiddamu, obukadde magezi nga n'embuto wagalina. Era mu buto oba wayiika Windows ne mbukulu wayiika Windows, period. Ekyo mukitegere bulungi nnyo. Ye ŋŋombo gyendeese mu kigula luggi. Kati ntandise video n'ekigula luggi ekituufu. Okuva omumpembe Yoseeri Tabasira Mutano wa Karekezi lwe yakyusakyusa mu by'empuliziganya bye n'ateeka omukulu eyeeyita Doni Wanyama n'amufuula nga ye ssentebe akulira ekitongole kiddukanya New Vision, Doni Wanyama atufuukidde akabizzi akaabitanga. Kiddamu. Okuva Yoseeri Bahabulwa mutabani wa Karekezi Ganyegenya bwe yafuula eyali omuwandiisi we ow'amawulire Doni Wanyama n'amufuula nti yakulira ekitongole eky'amawulire mu ggwanga ekya New Vision, Doni Wanyama atufuukidde akabizzi akaabitanga. Mwenna abali eyo mu Uganda n'abali mu diaspora abakyawagira gavumenti y'omumpembe Yoseeri Tabasira Mutano wa Karekezi nga mwasomako era nga mulina degree diploma sinakindi certificate nga mukyalowooza nti ffe bye twogera tuba tulemesa ggwanga kulaakulana, naffe tuba tubagula maaso. Museveni ekimu kye yamanya afuna abantu bo obateekaawo wabulire biki ebyokwogera byogere nga bya bulimbo kukyamya eggwanga. Eva Museveni abafugidde ku diversion, blackmail ne propaganda nga temumanyi. Kati ffe abavaayo kubagula amaaso ffe mwe tuyita bakyamu. Ffe tetujja kugana kubeera bakyamu, naye bagamba ekiri atabaala kye kiri nasigadde waka. Kati gwali eyo ng'okyesuulidde gwa naggamba ng'eyakasibira embaale kijja kumala kutuuka mu famire olyo kootegeere nti abasajja baatugambanga byali bituufu. Njagala kutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda mwena naddala abali ku ludda oluvuganya nga ntegeeza abanuupu so si kibiina kirala. Bw'omanyi ng'oli mukulembeze mu nuupu, oli muguzuwazi wa nuupu, njagala n'okutandika olwali toddamu okugula olupapula lwayita New Vision, monitor wadde okulabokedde TV wadde okukola ekintu kyonna. Mu nkola eyaffe ey'olutalo lwe tulwana olutali lwakuba bikondo bakuba amasasi, tulina kye tuyita civil obedience, ekintu ekimu kyesonyiwe kijja kugwa kyokka. Ke baatadde Doni Wanyama akabizzi kaabitanga ku New Vision atandise okuwandiika amawulire agawalampa abakulembeze baffe abanuupu wepono basiiga ettoomi n'okutandika okuwandiika amawulire agasamaza. Ekyo nno tubadde tukimanyi tekijja kubeerawo, naye ate ono gwe baleese si musiru mulwadde, bw'abanga yakondakita alabika avuga ttanka y'amajegere. So njala bategeeza ebyo ne bigenda mu maaso nga biwandiikibwa New Vision online. Please unfollow New Vision, temugula bukedde, temugula New Vision, temulaba TV ya bukedde. So babeere eyo bajja kulanga sero zizigudde kubanga twaka okulimba bannayuganda n'okuba amawulire amafu. So njala tandika n'okubagamba nti New Vision yo musoke mu Yesu nyogula papulolo bukedde mu muveeko okulaba TV yaabwe n'ogula papulolo bukedde n'omuntu yennyini nga Doni Wanyama mulaba omuntu ogumulinganga ekibbo ky'akalo amagezi alina matono nnyo era alowooza lwa Mandela okakubanga lunaku lwabeera mu ofiisi sigadde zonna babeera mu kunoonya ŋŋambo na kwonoona bantu bye bakoledde ebbanga. So njala bategeeza officially omukulu Doni Wanyama muwe obudde butono nnyo muleka awandiika amawulire ge kubanga waali si yasooseewo n'abala baale baddeko. Ne mukulu Doni Wanyama twagala kutegeeza weewumuzeeko era onoonye biki ebyokukola si gwasose mu New Vision n'okuwandiika amawulire agatategeerekeka. Kitegeeza credibility yo gisuula ate nga bwe kiri nti mwaleka abakozi mubagambe tebadda mu kufuuringa ebyabufuzi ate gwe ogenda sukkawo olina okukoma. So nno gwe Doni Wanyama nkuvuddeko kijja okutegeeza sigala ng'owandiika amawulire go ag'ekisiru ffe tujja kumanya ki ekyo kikkolera. Ensonga endala yiino ekyali mu kiggula luggi
obandoza ekigula rujikanso kenchukumi okubanga nkibabuliddemu kali akanyomera akasoose kembagambye nti omuntu yenna atuludde emyaka ng'akyanyumya emboozi ez'amandaazi oba entungo zebagoyera mu nkwa mutegeeze nti obukadde magezi nga mu buto wagalina era oba tewagalina mu buto kitegeeza n'obukadde ojja kuba wayiika Windows so nno mbategeezezza kyekyo ekigula rugikyalero kaŋŋende ku vidiyo entuufu tulyoke tutandike. Njala mutagingire Yoseeri bahabula otabaisura mutano wa Karekezi kabineti n'abantu bonna abali mu gavumenti ya Museveni kubanga na message yabenjja rubawo lwalero na buli munna Uganda yenna oboli wa NRM oboli wa FDC oboli wa UPC oboli wa DP oboli wa NOP nino obaka bwa buli munjagala abutwale era mu bwekkanye bulungi nnyo saagala kintu kigenda kutuuka ku muntu wakituuke ku banna Uganda nga temutegedde enteekateeka namutayika Yoseeri otabasula mutano wa Karekezi alina nga nabennyini abe NRM tebakimanyi nti omusajja ono agenda okukola ekintu kino. Njala tandika bwenti nenga sinagenda kunkola namutayika eyo njala tandika n'obugambo buno wammanga nga bwe tugamba nti oba Bayibuli oba Bibiliya bwe kugamba nti bw'olimala okubba naye balimala ne bakubba. Olugero lutuukira bulungi nnyo ku Yoseeri bahabula otabaisura mutano wa Karekezi wetwogera olunaku lwalero yafunye ekyekange ekirala ekitamanyi muzira kubanga n'embwa bw'ogikuba omukalo yeekanga n'edduka so nga ate embwa mu kuwoomera ennyama n'amagumba teri agikwatira nsawo. Wetwogera olunaku lwalero omumpembe Yoseeri otabasula mutano wa Karekezi bamusindikidde ekibaluwa ekimulaga nti ku akawunti ye ey'omu ggwanga erya Bulgaria bawanuddeko obukadde 3.5 obwa dola nga tebalina gwe bebuzizaako era empapula ezamusindikiddwa banka eno gye bayita DSK Bank Bulgaria Sofia bamutegeeza nti mukulu tukusindikidde empapula zino nga tulaga nti ku akawunti ye eno bawanuddeko obukadde 3.5 nga guwadde olukusa era empapula tuzikuwadde nga gwe kennyini guwa sayininga. Bwetwogerera Yoseeri otabasula mutano wa Karekezi tasazikako omusale era n'obumusalako omusale ayinza okuba nga anyooka muliro nti abafere bennyini be yeekuumira mu gavumenti ye n'abalaba mulimu empindi ku mabega batandise omukubalabada basitale mu bintu by'ensimbi. Museveni jjukira nasoma akawunti ze zibaddeko ensimbi empya n'enkadde ng'emu ku banka ebadde mu nsimbi gye bayita Bulgaria mu kibuga Sofia nga banka ero bagiyita DSK Bank. Kuno abampembeko bamuwanulidde obukadde 3.5 obwa dola ne bakuulita nabwo. Yo banka kye yakoze ng'omusindikira ng'okumulaga nti ssente yaziwadde abantu be yaziwadde yamusindikidde empapula nga ziragayo kennyini ye yazisayininze bali abantu ne bakuulitana ensimbi nga bwe tugamba mu Bibiliya nti bw'olimala okubba nawe balimala ne bakunyagulula. Museveni eggwanga lyubbidde ebbanga ddere nnyo naye batandise okunyagulula era ojja kuba bulungi mukulu so tokaba mukulu naffe eggwanga olibbidde ebbanga ddene kabakubbe nga bwe tugamba nti bw'olimala okubba nawe balikubba. Awo nno nga maze mboozi eyo njala genda ku mboozi endala. Nabanyumiza ne bagamba nti Yoseeri bahabula otamani wa Karekezi mu kukola fojjali teri amusinga ate n'okwagala okweremeza mu buyinza olw'okuba nti atya ebikolwa bye byakoze mu myaka 40 bikyamulondoola. Essaawa zino we twogerera omwami ono ye yabadde emabega w'olutalo kafungulankete olwabadde mu ggwanga lya Somalia. Mujjukire nti Amerika yamugamba gy'abasirikale bo sikyalina budde bugenda kubalabirira na kubaliisa na kuba wansimbi bazze okwaba obwe mu Uganda. Kye yakola Museveni n'ajjayo bazze n'abatwalako mu ggwanga n'abatwalako mu Central African Republic abalala n'abatwala ewakamwe bali basirise abalala n'abatwala e Mozambique gye bali mu kukolera obuvuyo n'abalala n'abatwala e Chad gye bali mu kukolera era nayo obuvuyo. Wetwogerera Museveni omukulembeze abadde afuga eggwanga lya Somalia omwami oyo ye kennyini abadde akolera ku biragiro bya Yoseeri otabasula mutano wa Karekezi era wetwogerera yabadde okulonda okwadde kulina okubeerawo mu bbanga ttono nnyo. Museveni yamugambye gundi nze mmentawo togeza n'ogamba oteekawo okulonda kwongera emyaka emirala 2 mu maaso. Omukulu ono era nga ne bagamba nti nantabulirwa Ssekabaka Kayemba nantabulirwa Ssabalya mu lya Bbumba. Omukulu ono yasinzidde ku mutimbagano n'agamba Abasomalia nti okulonda okubadde mu bbanga etali ggere nkwongezezaayo emyaka 2 njira nfuga nga bwentereza ssemateeka. Abasomali bamugambye ogunywanga n'ogufujja sibe bali amayirungi ne batuuka n'okumuyita mu matu bamugamba ogunywanga n'ogufujja eno si Uganda. Olutalo de kabusa vo mwangi lwasibuse mu ggwanga lya Somalia ogenda okukakkananga almost ekitundu ekyekibuga Mogadishu kiwambiddwa abatamanya ngamba bannansi wepo n'abo abasirikale abali mu kiwayi ekya Al-Shabaab. Omusajja ono nga bamugamba togenda teekawo kye tuyita mbu simanyi oyongedde okulonda myaka 2 twagala okulonda nga bwadde okuteeseteese. Omusajja agenze okulanga bagenda mu mwamba mu gavumenti n'asalawo n'adda ku mukutu n'abagamba ebyaddala
ntegedde nti muli bantu era okulonda okubaddewo mu wiiki 2 kugenda kubeerawo so nno Museveni amaanyi ge oba kye tuyita region power gagenda gamukeewa olw'ensonga nti bannansi abasinga omungi mu nsi ezo batandise omutegeera nti yekavaako buki yekazaala lulwa era obuvuyo bwonna obadde mu ggwanga erya Somalia Museveni alinamu bitundu 95 ku buli 10 ebisigadde bannansi abatayagala nkyukakyuka be babikola ki be babigera mu so ekyo ekintu ekiri eyo mumanye nti Yoseeri Tabasula mutano wa kale yakibaddemu omukone bannansi bagambye edde kimala kati mu bannayuganda mulinda ki awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala ebintu ebadde e Mozambique ne bikyali e Mozambique okubba banka okugoba totalo okutta abakungu b'aba gavumenti ezisinga obungi abadde mu ggwanga erya Mozambique Museveni ejjukira nti yategendekebwa obuyeekera n'okulwala entalo zirwana mu Africa ezisinga obungi era amanyiyo bulungi n'abaddeyo n'abasirikale be era kigambwa nti obuvuyo bwonna obuli mu Mozambique Museveni alinamu ebitundu 65 ku buli 10 era ne banka zonna ezibbibwa nga ba system bwe yali mu myaka gy'ekinaana n'egy'ensanvu Museveni y'omu ku bali mu lukola okubba banka n'okubba ensimbi z'abantu okulaba nti bayimirizaawo obuyeekera n'obutali butuufu mu ggwanga erya Mozambique era otwogera Mozambique n'oteteredde erimu obuvuyo era nga Museveni alinamu omukono ekyo nakyo mukitegedde bwe tuvuddeeyo omwami ono era ekigenda maaso mu kitundu ekimu ekya Congo essaawa zino gye bakugambye nti waliyo akasambattuko akatuuse okuviirako abannansi akadde kamu n'ekitundu okuseetuka ne bava mu bivu babadde okuba nti beeyunira ensi endala okufuna emirembe era Yoseeri Tabasula mutano wa Kalekezi ng'ayita mu basirikale be yatendeka aba SFC okuli aba M23 ne bagamba nti kati aba Al-Shabaab beyeetereddewo Congo muno nno mwotadde n'abasirikale bennyini beyeetendekera ab'ekibinja kye yalina ekyekyama kyateeka mu nsi ezo okugenda okukola obuvuyo bwe twogerera amagye n'abayeekera bennyini be twali tulowooza nti yabamalawo abaali bakulombera Jamiru mukulu aba ADF basitudde enkundi Museveni mu bitundu bennyini bye yaweebwamu ensimbi empya n'enkadde ogenda okukolayo enguudo paliamenti eyamuwa ensimbi watakolanga wadde watasinulwangayo akalobo k'enfuufu kayiwa ku ttaka okwo ne batufera ssente empya n'enkadde bagenze kukola nguudo kumbe ssente zino zaali za kufasitatinga kwongera kuteekawo Tutsi Empire mu bitundu by'e Congo wetwogerera kakadde kamu n'ekitundu ak'abantu bali mu kubundabunda olw'entalo ezikudde ejjembe mu ggwanga lya Congo naddala mu kitundu ekiriraanye Uganda nga zino ensimbi sasulwa Museveni n'okugezaako okuleeta obutali butebenkevu mu ggwanga erya Congo bwe balinoonyeza ebyabwe era mbabuulidde amagye agaliyo gonna Museveni yagasasula okuli ADF ekulira Jamiru mukulu ali eruzira gy'obeera nti ali Miami Beach bw'ajja mu kkomera gy'ebirevu abisaaniridde era ng'anyirira tamanyi basibe balala ono nno era yakulembera ADF naye ali mu kkomera n'ebiragiro birwa mu kkomera kumbe Museveni kennyini yali mu ddiiru eno kitegeezebwa nti era Museveni ogamba nti atadde ekigambo kyebayita ISIS mu ggwanga eri Kenya agezaako nnyo okusika eryo abazungu okumuzzaamu trust naye kino nakibagamba tebabalya ssente buli awandiika ku mutimbagano gwonna eg'ensi yonna mutegeeza ensi nti the trouble causer in Eastern Central Africa is none than Yoseeri Tabasula the son of Kalekezi, that is Museveni. He's a trouble causer in Somalia, in South Sudan, Central African Republic, Congo, Mozambique, including Uganda and Rwanda. So, whoever on social media, please mention those countries that each and every situation which is taking place in those countries, Museveni is among the people or the organizers of unstable situations in those countries. So, please don't forget to mention that Museveni is among the people who are destabilizing those nations. Awono nvuddewo ngenze maaso. Njagala muntagingire abayisiraamu baganda bange bali mu kisiibo. Njala sooka okusaba Allah Dunda Namugereka abayise mu kisiibo kino bulungi nnyo nga temufunye mbuzibu wadde okufunamu okulumibwa olubuto. Omuyisiraamu yenna gy'oli mu nsi mukimanyi bulungi nnyo ddala mu ggwanga erya Uganda Yoseeri Tabasula mutano wa Kalekezi tabaagala nkuwadde n'olunaku n'olumu. Ekisookera ddala Museveni nga yaakajja atandika okukola obuyeekera bwe yabutandika tayagala muntu gwe bayita Musiraamu ate nga Muganda. Ekyo mukimanyi bulungi. Yatandika okutta abayisiraamu ng'asinzira mu kibuga Mbalala. Bwe yabattiranga n'agamba nti bubanga otemye omuti n'emirandiro gisimirayo ddala muno mwe yattiranga abakulu b'amadiini n'okutta abasiraamu nakatulala akyabata n'obbawamba obbakolamu ebikolobero. Njala kubuuza abasiraamu mwenna bannange baganda bange nze siri musiraamu nennumirwa nnyo obusiraamu kubanga ffenna tusinza Katonda y'omu naye abasiraamu mwabaki abatayiga ani aloga abasiraamu? Abasiraamu kimanyi nti poliisi ya Uganda ekulembera omumpembe Yoseeri Tabasula mutano wa Kalekezi Museveni n'abampembe be okuli Okoth Ochola omugenzi yafa naye ng'akyatunula
kuno kosa Peter Rokechi n'abala bakyakolera muli kumbe mutemmayi bala basajja kibabagaliza Museveni alina muntu gwe yayagaddeko mu Uganda kubanga akimanyi atweka kati kakobwe kakati si kino ekikolwa njagala mubuuza abakyala ng'omukyala mukasa omukwano ng'omusajja mukasa omukwano tamwagalanga kuba musanze mukubona mukwa tali mwagala n'omwana yennyini gwe bamufunisiza tasobola kumwagala kijja kitya abasiira mu musajja batidde emyaka egiwera 40 akyasobola obbayita ne mugenda ku mikolo akyasobola obbayita ne mugenda muli emmere nabadde ndi awo nga zirese poliisi eri mu kukwata buveera obulimu omuceere sukaali mbwebwa abasiraamu bannanga abasiraamu ani abaloga mukimanyi embeera gye tulimu ya ttabbu ya kazigizigi poliisi yo kennyini teyisobola kweriisa n'abasirikale baayo basula bubi balya bubi bamaze emyezi natebafuna musaala abaana baabwe tebasoma n'engoye ze bambala zonna za bituli na buli kimu kyonna kiri disorganized kati gwe omusiraamu ojjawa appetite ekkiriza bakuwa akaveera k'omuceere ne butto okujja nga namwe mukoyo okubeera ku nsi bajja bawo obutwa mugenda kunkumukanga ebiyenje nze sijja kubaayo nze mbabuulira poliisi tesobola kuliisa bantu baayo kati ate spending ate wakadde almost 8 bwe bagulira omuceere butto eba ekuddiru ki kale no baganda banga basiraamu njala bategeeza mwegendereze nnyo buli kintu kyemukola naddala mu gavumenti y'omupebeeso tamudala wakalekyezi Museveni ajja bbawo obutwa kubanga talina kyabaagala mukitegedde bulungi ajja bbawo obutwa kuba talina kyabaagala kino kiringa ogga nti omuntu ali awo tasobola kulima tasobola kweyalira wadde okwoza olugoye wadde okwefumbira naye ng'ate atambula agenda kunoonya mbwa bw'oba tosobola kweriisa onoonya otya embwa yo embwa ogenda gikozesa ki kubanga embwa erina okulya oyina ogirabirira kati kiringa Museveni bwalaga nti poliisi emulemeredde naye ate poliisi esobola okulabirira abantu ba bulijjo gwe temula nti musooke mwebuuze nga kino ekintu akikoze mu mutima ki poliisi mu myaka gye yakamala mu Uganda since independence yali egabo ddaani bwe batasobola kugabula bantu be basirikale mwegabulemu abasiraamu bannanga abasiraamu kule poliisi tesobola kulabirira baana baayo abasirikale kati ate mwekwate ssente obukadde bunene bagula ebyo temulabanga waliwo ekikyamu ekibabulamu awo no sigenda kulwa okujjako bagaba ekigambo kimu omuntu oba tasobola kweraba tasobola genda gula kabizi kuba kukalya ku makya mpaka kakawungeezi kati wabanga omusajja tasobola kulabira poliisi yajja ewalaavu ebawambwe bagabula mu kisiibo kino bajjama ne bahajja ne babasheeka mwegendereze obwavu tebujja kutwala mu geyeena ng'olaba kubanga ne bw'onooba ng'ozikiridde Allah agenda kusalira omusango nti gwe kennyini gwe weeretedde okufa olw'omululu mukimanyi mu kisiibo mwezi mutukuvu gwa Ramadhaani tokolera mazambi okitegedde mwandi yebadde mwekengera nnyo essaawa zino kubanga ono omusajja abattidde bamasheeka bamwe abanene temukyayina muzindalo gwazikira naye ne bakuyita okukima omuceere ojja bajja bbawo obutwa bajjama bamasheeka ne babahajja bajja bbawo obutwa mwegendereze awo nno nvuddewo sigenda kulwawo okujjako okubategeeza nti ngenda kuvako ku point endala mugitegeere bulungi nnyo point yange endala yino kubanga video sinatuuka ku ntabiro yayo entuufu ntandise bwe nti bannayuganda buli omu gyali ensinga wetambula mugiraba fuwana waffe tuli mu lockdown ya almost 17 days tuli mu lockdown tetugenda kufulumako bweru tugenda kubulawa mu lockdown lwansonga yakirwadde kino ekya ssenyiga 19 bayira muyona tugenda giyitamu nga tuli mu lockdown tetufuluma njala sooka babuuza munnayuganda ali antunulira bulungi nnyo Yoseeri bahabulwa Museveni yakola budget y'ekirwadde kino ng'alina okusasula abantu buli muntu ekitono nnyo $7,000 buli mwezi era buli muntu ng'alina okufuna obujjanjabi tekyakolebwa ne batandika kusaba ddagala libasaba okujjanjaba Bannayuganda ne tubagadde n'eddagala baba wali mufu ne mugaana okutegeera era eddagala ne babanga bali suspendinze mu nsi ezisinga obungi nina video gyendebe ku mukutu ogwa CNN Africa n'emikutu emirala nga balaga nti eddagala lisinga obungi eryasindikibwa ku Semazinga Africa fu nkiddamu nina omukutu gwempiseeko muno mwenzungira ku website nga ntambula naye ngwakka video ng'omukutu ogumu gulaga nti eddagala lyonna dosage ezasindikibwa mu Africa ku continent ya Africa fu bana abasajja bakozesa weakness yafula okuba nti tetusobola kwetegerera na kwerowooleza ne bakozesa opportunity eyo okulaba nti basobola okutuwa buli kimu ekidibye kati njala bagamba ekyokulabirako wano sipiika alitwala Rebecca Kadaga yaleeta omufere okuva India nti akola eddagala agenda kuleeta eddagala lya kirwadde kino bakigeme kiggwewo omufere yabula nakatadda nga mukulabika
Yoseeri tibahabula Museveni n'agamba nti himself ayina ba experts abagenda omukolera eddagala era n'alironkinga mwaliraba liriruddawa twali tulya nga bawadde eddagala ly'obwere n'edimu lyava eyo mbayindi balituwa kati njala mutunule ku social media ne ku international ku CNN ku Al Jazeera abasajja abaatuwa eddagala erigema ekirwadde kya ssennyiga 19 bakunkumukanga ebinyeebwa bakunkumukanga ebinyira kikulazaaki eggwanga lya Buyindi lye lisinga facilities z'ebyobulamu mu nsi yonna. That's why nti omuntu bw'alwala bakusindika for referral mu India be balina amalwaliro agali ku mutindo gw'ensi yonna agasimbuliza ensigo agasimbuliza emitima agajjanjaba kansa agajjanjaba siriimu entunnunsi pulesa alusa biguuna n'ensekere n'enkukunyi byonoomo. Bw'obanga ensi erina amalwaliro agali ku mutendera gw'ensi yonna bakunkumukanga ng'ebinyira bafuyiddemu ddumu. Kati gwe nakigudde nakibuuka Mukasa Robert Tulyaguma nawe Peter Okech sokodde ku TV yo osooka weebuuze bw'oba buli alwala bamusindika India eki ye India kitokota sekisaanikire kati ffe wano jjukire baatuwa eddagala balina surplus ne batuweereza surplus. Bwe ngamba ekigambo surplus bwe mba nga nina essuwaani y'emmere gye nina okulya ne neesanga nina essuwaani endala ezisifika 9 ninoziwa banneyiba bange. Kati India yeesanga ng'erina surplus y'eddagala n'eriweereza ewaffe ne tutandise okugema abantu naye eri gye livudde gye walina surplus ekiryo kifumba mutuko kitokota si kisaanikire sooka obuuze engalabiyo. Bw'abanga India ali ku international level alina referral hospitals abantu bakunkumukanga binyira ng'ate be baatuwa eddagala. What are we on? Tuli kuki soka webuze tuli kuki. Uganda ekisooka amalwaliro ge tulina gonna mafu. Main hospital Mulago referral bagitunda bagiteeka mu privatization bagitunda okuyingira kufuna ebbaluwa ekulabisa omusawo mitwalo osimanya 2. Tuli ku kiruddu tali mu ddagala genda akawempe teri ddagala. Dwaliro kyeddala tulina mu Uganda. If I may ask, dwaliro kiri tulina mu Uganda. N'aba politicians kati abalwala bagenda Nairobi. What happened to our motherland? Buli muntu abamu falling outside the country. What happened to the indigenous Ugandans? You mean singa katona natuva tufuna real problem in Uganda tugenda kunkumukanga binyera munyera. And you see the problem is it's we Ugandans the problem. Fetulemedde okumanya choice gye twagala. Robert Kyagulanyi Ssentamu mazze n'abalaga kino kirina okolebwa ABCD buli mwali mayumba gaatudde yeezingidde bannange ki ekiddako gw'okozeewo ki? Bw'abanga omuntu gw'olonda bw'afuna ssenyiga adduka Nairobi. Bw'abanga omukulembeze nti afuga eggwanga yali wamba bwadduka agenda mutwala Bulaaya gwamulonze ogenda kubeera otya era ogenda kufa otya. Mu Uganda amalwaliro bagabeera mu mmere enkufu oba eddagala libeera mu mmere enkufu kitegeeza mulina okwebereramu. Kati njala bagamba ekigambo kimu musooke mujje ebintu by'okugaa nti simanyi anaafadde wanaafa leero. Ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gojja gamba bwe simanyi nze siri munnabyabufuzi tebinkwatako. Njagala kugamba kye tuyita politics n'abakulembeze okubalonda tuyita mu politics. Bwe tuyita mu politics kitegeeza omukulembeze gw'oyamba yalina gw'oyonze yalina okuwa services nga basinzira ku ssente z'omuwomusolo. Kati right now buli muntu gw'alonda bw'alwala agenda bweru kati gw'ogenda kujjanjabibwawa. Ekizibu si Kyagulanyi, ekizibu mwe bantu mwe muganya okusituka okulaba Museveni nti ave mu ggwanga. Omusajja ku makya n'akera n'abapoloogerako n'ayogera kino musirika buli omu atudde yeetuddeko bw'ati. Mukeerako diversion simanyi ono yawasiza ono yafunisiza olubuto oli simanyi ono yakoze ki. Mulemera ogenda ku Twitter n'ababuulira ne bagamba nti ekintu kiri kimu bw'oba tosobola kuleekaana nga ffe kwata essimu yo gula omukutu gwa Twitter genda ku Twitter encounter those people who are still supporting Museveni on Europe continent bareasoning ku nsonga egenda maaso mu Uganda. Bw'oba tomanyi Luzungu kiwandiike mu Luganda Google in automatic interpretation ejja ku interpreting abasajja bajja tegera ky'owandiika then keeping quiet. Kyagulanyi yakuga nti bw'oba tosobola kwogera tambula bw'oba tosobola kutambula yavula bw'oba tosobola kutambula kuba enduulu nakyo kikulema kikimwagala.
ngenze masa osijja kulwawo ne mwegendereze bwebanga India eina ya mukunsi ezina the more international recognized hospitals bakunkomo kanga binyebwa kati gwaina n'amalwaliro ngati muli ddagala zukusengala biyo zukusobwongo bwo omanye wawo oyimiridde otherwise bwe munaagamba mbu ki fena tujja kunkomoka nze ngenze maaso kati ngenze e Makerere University ku Ssettendekero abatamanyi byafaayo ebya Uganda wapo ne Uganda Ssematendekero ono Makerere University atudde ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda ng'ettaka lino lyagobyako Katikkiro Mulamba eyali afugirwako Obuganda gwe twayitanga omugenzi Nsibirwa ng'akyali Katikkiro wa Buganda yagonnomola ku gavumenti ya Uganda ekyapa kya ttaka eyo okutudde Ssematendekero w'e Makerere era Nsibirwa kino kyali kimuviiriddeko okuttibwa ne famire yonna olw'okuba nti yakola ensobi etaamugambibwa mukama we yali afuga mu biseera ebyo Kabaka yaliko n'akwata ettaka lya Makerere n'awaayo ekyapa kuzimbako Ssettendekero oyo Makerere University kumulaba essaawa zino ne Makerere essaawa zino afuuse ekizibu nti essomero lyonna abasajja baagala disaanyawo n'ettaka kwe litudde baagala ditunda nga n'ebisomesebwa kati bitanga olw'ensonga nti bw'otwala diguli yo ey'e Makerere mu nsi ezituliraanye nga Kenya n'ensenda bagamba nti mukulu weetaaga okuddamu okusoma emyaka emirala 2 tulyoke tuverifyinga ebipapula olw'ensonga nti Makerere tekyasomesa era bw'ogenda mu nsi ezisinga obungi ng'ogenza diguli y'e Makerere bagamba munnange try again later olina okuddamu okusoma kuba ffe eb'e Makerere tukola ki tetubitegera ki ekyatuuka ku Uganda wetwogerera olwaleero tulina okulonda okuba Guild President ye mukulembeze akwasaganya ensonga z'abayizi bonna na biki ebirina okubeera mu university ku lw'abayizi bonna era okulonda okugenda mu maaso kwetabiddwamu ebibiina bingi naddala bavubuka nga ffe ab'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ne banne tulina mwannyinaffe eyabadde alina okwesimbawo eyeesimbira n'omuwandiisa naye omumpembe Yoseeri mutabani wa Karekezi Museveni yavuddeyo n'awa orders ng'asinziira mu buliri bwe gye yabadde awummulizaako engalabi ye n'ategeeza abakulira Ssettendekero ono nti omuwala gwe bayita Judith Nalukwago bamudisqualifying nga nena bugisimufungize ku orders ze kino kitegeeza ki kitegeeza democracy mu Uganda takyaliwo buli omu akola bimujja mu mutwe nga bw'alowooza bwekyabugudde mu matu gaffe notandika okugamba nti nedda mwannyinaffe Judith Nalukwago alina okwesimbawo kubanga mateeka constitution muyizi e Makerere ate bo bali nga kigenda obbale kubanga teri muntu asobola kuba abantu ba NRM kalulu wa FDC ne batandika okukyusa amateeka nga nenda bugisimufungize bano no bayisiza amateeka amapya nga tebalina gwebuzizaako nga baga kudisqualifyinga mwannyinaffe Nalukwago Judith nga tebalina gwebuzizaako naye byasibidde mu kooti ffe tukyagamba nti Judith akyali candidate waffe era ffenna kwe tusibidde nti agenda kulondebwa nga tumaze okuva mu kooti kati wano nno wengendo tandikira video entuufu nga maze obazanyira akatambi kano kemulabyeko olwaleero mbabuulire biki ebiri bulowoozo bya Museveni ebigenda okugenda mu maaso musooke muti mwenna akatambi kano mwakalabyeko naye njagala kabazanyira mutegeere kye ngenda obbagamba akatambi kaakano. Although me I am very firmly, of course Parliament is not the one which runs Uganda. I can put it to a referendum. And resolve this issue for once and for all. Because this Kisanja will not be a joking Kisanja. Omwami oyo okola akatambi ako yabadde ndowooza amaliriza mukolo gw'ekyankwanzi ewabadde abantu be nga bakola emikolo egyo. Yakugambye nti kino ekisanja tekigenda kubeera kya muchezo era ye agenda kuyita akalulu k'ekikungo ajjewo parliament ya Uganda era akole nga parliament teriiwo ekyo kyavudde mu kamwa ke kino yabadde asindika obubaka eri banna Uganda kiki ekigenda okuddirira mu Uganda singa ngenda bibasomera buli omu ogenda kutya ate saagala mukaabe okujjako mufuna amaanyi agasobola okuba nti mwekembe badde yesibye olugoye olumu yesibe engoye bbiri ekyo yakyogedde nga talina kyabagambye ekiri mabega Museveni kyagenda okukola kikino wali wammanga obwe yabadde asindika obubaka ntandise bwe nti ekisookera ddala kiri bwe kiti bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo yabadde amaze okuwandika kye tuyita internal memos era ng'azimaze okutuuka mu bantu be bayagala bazifune
bwe twogerera omumpembe Yoseeri Tabasira mutano wa Karekezi agenda kukola ebintu bino wammanga singa amala neerayiza mu bongeri esoboka kubanga tukimanyi nti si yalondebwa balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era mukulembeze waffe omulonde wa bannayuganda. Museveni bino ebintu byagenda okukola nga yakamala okwerayiza ne simanyi oba anaalayira kubanga okusinziira ku information gyenfuna ey'omunda bamugambyeko abamusingako kutegeera nti mukulu okola nsobi okwerayiza kubanga abantu tebalonda ggwe balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'onoogezako okwerayiza ojja ssanga obuzibu sina kindi bagamba nti mpulukuto za misota zigenda na miggomeka kati omukulu ono ye olw'okuba nti embeera ze balinamu emputtu okwemanya n'okwewulira weppo n'okujooga buli muntu gwe balabye nti basinga okutegeera era ekinaamuviira mu y'ebiraka yanaakitegeera naye okusinziira ka vidiyo yako nga bwe yakoogedde nti asobola okugyawo paaliyamenti era ng'agenda gijjawo ye akole bye yabadde asuula jjinja mu kisaka olw'ensonga nti bino ebintu bye naguddeko nga nsindise drooni zange by'ebintu ebyadde mu kiwandiiko ku zimu ku nsonga ze yabagambye nti zagenda okukola ntandise bwe nti ensonga esooka Museveni agenda kuggyawo kye tuyita constitution. Museveni is going to suspend the Constitution of the Republic of Uganda. The well-written Constitution of the Republic of Uganda is going to be suspended by Yoseeri Haburwa, the son of Karekezi. That is Museveni. Second, all kingdoms in Uganda are going to be abolished or suspended with immediate effect. Sadly, no more funeral rites in Uganda. All funeral rites are going to be rearranged, not no more funeral rites in Uganda, but he is proposing to organize a single day in a week for all Ugandans to make their funeral rites arrangements, not as every day, as it has been that every day someone has a right to bury. So, no more usual funeral rites in Uganda. Ngenze mass. No more clan gatherings countrywide. There will be a travel ban from one district to another in Uganda. Ensonga eyo eno emu 2 3 4 5 ngenze ku y'omukaaga. Ensonga y'omukaaga nagibagamba kulala naye bagamba nti omwami ono olw'okuba nti endowooza yabalowooza nti basobola okufuga Uganda. Ensonga y'omukaaga esoma bweti. Museveni agambye nti tegenda kuddamu kubeera bwannannyini bwa ttaka mu Uganda. No more ownership in Uganda, and all land is going to be owned by the government of Uganda, which is led by him. Nabagamba buli alina ettaka ng'oli Bulaaya oba oli mu Uganda oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa NOP. Obwannannyini bw'ettaka bugenda kuvaawo naye manyi tugamba nti wandikola ekintu okulumya guno owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mu nsonga zino ze mbasomera mujja kuvaako akabiriiti akagenda omwoka embogo zonna sina kindi n'obuli mawa n'atasigaza. Ngenze maaso ku nsonga endala. Ensonga endala y'omusanvu egamba nti teri munnayuganda agenda kukkirizibwa kubeera mu kifo kyeyagalidde nga ye. Nkiddamu. Ensonga y'omusanvu egamba nti wali munnayuganda agenda kukkirizibwa kubeera mu kifo kyeyagalidde nga ye. Mukitegedde bulungi? Omuntu yenna ayagadde okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala oyina okumala okufuna olukusa okuva mu ba government officials muli ba RDC ne ba minister. Nyenza maaso. Government ye yegenda okuba nga ye controlling buli kimu kyonna ekikwasaganya ebintu eby'obugagga eby'omu ttaka ebyaweebwa Katonda okubuwa ensi Uganda. Nkiddamu. Government yegenda okuba nga yevunaanyizibwa ku by'obugagga byonna eby'ensibo eby'eggwanga Uganda Katonda bye yagiwa ebiri mu ttaka ebimanyiddwa ne bitamanyikibwa. Kiwedde. Ku nsonga endala. Enkola ebyenjigiriza egenda kukyuka Museveni agenda gikyusa nga talina gweyebuuzizza. Mujjukire bano abampembe bavaire bagamba nti bagenda kuteeka olulimi olukyayina mu sirabasi ya Uganda oddusomesa so nga ate n'ennimi enzaaliranwa ezimu zaagana okusomesebwa mu ssemateeka zaagana okusomesebwa mu masomero ga Uganda so ensoma bagenda gikyusa. Ngenze maaso. Ensonga eddako teri munnamawulire yenna
agenda kukkirizibwa kwogera ku nsonga ya gavumenti oba ensonga yonna ey'ebyobufuzi ekwatagana ku gavumenti y'omumpembe gy'asuubiramu agenda kwerayiza. Era okwogera ku nsonga zonna bannamawulire bajja kuba bakufuna olukusa okuva mu minisitule ekwasaganya eby'empuliziganya n'amawulire mu ggwanga. Ndowooza mwalabye ekyafudde ku muganda waffe Kagolo eyakubiddwa amasasi agaamutiddewo, so nga ate mu wiiki y'emu maama we yafiiriddwa muganda wa Kagolo. Kitalo nnyo maama okuba nga wafiiriddwa abaana babiri mu wiiki emu. Mukama akugumye, naye ng'ensi gye tulimu efuuse matongo lwakuba nti abamu bakyagiteekamu omuzannyo balowooza nti bye twogera bizibu, naye bwe twogerera famire y'omukyalo ono bambi eri mu buzibu. Okufiirwa abaana babiri mu wiiki emu si kintu kyangu nnyo. Era gavumenti nyangu nnyo yakufuula mawulire n'okufuula obujulizi. Yavudde n'atandika okukola bisitoole nti okufa kw'abaana abantu kulimu mukazi wabwe kennyini gwe beewasiza yabaviiriddemu okufa. Bagamba nti muganda bwa Kagolo bafuna obutakkaanya n'omukazi era yamuviiriddeko okufa. Ate Kagolo ekyamusizza nti abadde amanyi bingi nnyo ebiyinza okuviirako omukazi ono okuba nti ateekebwa mu mbuga z'amateeka okukola ki okuwozesebwa kyekyamukubizza amasasi agaamutiddewo. Eyo keesi baba bagikulozinze mu ngeri yeeyo, so nga ate bwe tunaatunoonyereza nnyo tujja ssanga ebintu byamusizza Kagolo ne famire ye bintu birala nnyo tebikwatagana nako bintu bya kiwojjolo oba bya famire. So naawe sigenda kulwawo, njala tegeeza bannayuganda mwenna naddala abasaka amawulire nammwe bakuba emiggo gye babakuba mutegeere nti bano abasajja si bantu bammwe era abakwata nomugenda mukavalinga polisi simanya amagye simanya ali mala biseera. Wano njagala okugabira bannamawulire mwenna mu Uganda etteeka lijja. Teri munnamawulire agenda kuddamu kusaka oba okufulumya eggulire lyonna eryogera ku gavumenti nga tomaze kufuna lukusa okuva mu gavumenti y'omumpembe eyayagala okwerayiza ate nga tajja kulayira. Ekyo mukimaze ngenze ku nsonga endala. Ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu Uganda gye bujjako katono byandiweerebwa mu Uganda nga talina gwe yeebuuzizaako. Nkiddamu, all political parties in Uganda will be suspended with immediate effect. Nkiddamu, ebibiina by'obufuzi mu Uganda byandiweerebwa nga tebalina gwe beebuuzizaako. Ekyo nkimaze. Bagenda teekawo okutendekebwa mu magye nga kwabuwaze okuva ku myaka egy'obuto ng'emyaka okuva ku mwana ali mu primary okutuuka ku ssendetendekero asembayo wa university nga buli munnayuganda kikkakatako okubanga gwenda kusomba amagye ng'etteeka lino ligenda kuyisibwa nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kino nno kye kitwala n'abasomerawo ne babula gye tulaga kati njala mutegeere bulungi wa gye tulaga. Ngenze mu maaso. Ebitavu byonna ebiri mu ggwanga byandigenda mu nkwawa z'omumpembe Yoseeri Tabasala mutano wa Kalekezi nga yabikontrolinga. Kitegeeza ki nti all financial institutions in Uganda are going to be controlled by or are going to be owned by Museveni's government. So those who have been enjoying free money and those who have been enjoying financial institutions, please wake up. Soon or later, all banks in Uganda are going to be controlled and monitored by Museveni's regime. So be aware. Mukitegedde bulungi nnyo. Ngenze maaso. Agenze maaso n'agamba nti ekkooti zino ze mbadde mutwalamu abantu n'osaba beyiro ne bakuta nodde bweru n'olya ebinyeebwa ne weeyagala. Museveni agamba bw'ati nti agenda kuddira kkooti y'amagye gye tuyita court martial yeebeera on top of all courts of law in Uganda nga court martial kyesazeewo tebaba bakiddibwamu. Kitegeeza kkooti ezisigadde obungi zigenda kuba tezikyalina mugaso nga tuwujjira oba tufuuyira ndiga mulere nga yayina control okuba nti kati yayina amagye yakola buli kimu. Kino kituzaawa wiiki eno yennyini gye tukubye amabega oba gye tutannamaliriza. Akulira kkooti y'amagye General Guti mwamuulidde ng'akinnambuka abolooga akuba empi agamba nti talina kyasobola kukolera abantu ba Nuupu bali mu makomera okujjamu ng'afunye ebiragiro okuva mukama we eyamukwasa ofiisi Yoseeri Tabasala mutano wa Kalekezi yamubuulira ekyokukola oba bata oba basiba. Bw'owulira ensonga zino n'ogenda ng'ofuna ebyokulabirako kimu ku kimu kikutwala ludda wanti gwe wakanya information n'ogamba ntukola diversion oba propaganda, kitegeeza olina ofuna ekikunta ogende weebikke. Ekituufu kiri nti n'ekikunta oba okimanyi ndayira kubanga abantu abasinga obumanyi ekikunta ye bulangiti oba essuuka ze musulamu enjeru ng'abale bazita balina piro 7 n'essuuka enjeru. Ekikunta ekyaffe eky'Abaganda batono nnyo abayinza okuba nga mukimanyi naye njala bategeeza ekkooti ez'amateeka agafa aga bulijjo zigenda kugibwa nga ziteekebwa ku bbali. Omumpembe Yoseeri Tabasala mutano wa Kalekezi ateeka kkooti y'amagye nga yemaliriza ensonga zino zonna. Bw'agamba tebagenda kuwa beyiro ate tolina wogenda kuwaaba olw'ensonga nti kkooti aba yaziggyewo nga taddawo ezize eza kangalu mwana akusibira nga ye yamanyi kikyagenda okukolera. Ngenze maaso. Njagala Yoseeri tibahabula Tabasala mutano wa Kalekezi Museveni ndowooza kuno kwoli batoliiko video gyaggisangako.
onaku lwenkya ngenda kujjambula ng'emmengo mbimuli mbeeko emboozi embanyumiza naye nga sinajjayo olunaku lwenkya njagala bategeeza ku information eno. Abantu bangi mu nsi yonna abamanyi Uganda batandise okweraliikirira olw'ensonga Uganda eringanga omuntu yali alumiddwako omusota nti bwe gulumuluma kiba kizibu nnyo okuba nti adda engulu. Abamanyi byafaayo bya Uganda era babiddingana bagamba nti bwe twolekedde yandibanga yentabiro y'okuba nti eggwanga liyinza okuba nti lidde mu mbeera gye lyalimu emabega. Olw'abaana byabufuzi abekkusanga bo nga tebatunuulidde byabufuzi bigenda mu maaso kwawulamu nakutta bantu nga byali mu myaka gye buvuddeko. Era omuntu omu yaŋŋambye nti kizibu nnyo eggwanga eryaffe okkula nga tukyafugibwa abantu abagwira, nga tukyafugibwa omudumu gw'emmundu, nga tukyafugibwa abantu abalowooza nti baasoma ng'ate baasomera mu ofiisi. Nayongerako naŋŋamba nti Uganda tetwefuganga olw'ensonga tukyalimu mukono gw'omuzungu ate ng'omuzungu omulimu gwe gwakubbira mu kkooti nga ye yeekwese mbw amanye okutegeera ffe ate abandi badde beerowooleza ntulowooza nti ffe tulina kuyambibwa buyambibwa nga ffe tetweyambyeko. Kino kitegeeza ki? Buli muntu ali obawagira NRM oba oli wa FDC buli waki kyekiseera mutunuleko gye byafa bya Uganda mutegene nti Uganda teyeefuganga kubanga bwe tubanga tulina ekibuga ng'enkuba etonye nga bw'etonya ekibuga ne kifuuka entabiro y'akazambi ekibuga enguudo ezirimu gy'obeera nti abaazikola mu kusooka bamugenzaamini n'obotte titookera olutwa we bazireka tezivangawo. Naye ng'abasajja bakwata omusimbi omupya n'omukka ne bazimba ennyumba mu Amerika, mu Bungereza, mu Europe, wepo ne ku mawanga agatuliraanye nga bazimba bizinesi. Ne twebuuza ensimbi zino zidda ludda wakati simba wakati wano. Njagala nkunnyonnyole gwawuliza otegere bulungi. Ntandise bwe nti mukimanyi bulungi nnyo waliwo akakodyo ke mutamanyi kati kankabannyonnyole. Bano abampembe abali mu gavumenti y'omumpembe Yoseeri Museveni wakalekezi mu 7 ne banne kiki bakola okubba ssente z'omuwa omusolo. Kati njala bazzaayo katono. Skando eyaliwo wakati wa governor Tumusiime Muteebire n'omukulu oli omusajja omuganda eyalimu ng'amyuka Tumusiime Muteebire n'ono omukyala bagenda eyalina obugulu omulinga nga straw eyabba eggwanga n'empapula za banka n'azitwala. Bagenda bwe twogenda ali mu ggwanga lya Rwanda mwava n'agenda mu Amerika n'ali ensimbi ze neeyagala kubanga ensimbi baazibba. Bano abantu babba ssente bazikolamu ki? Era zitambula mitendera kimumpuliriza bulungi era musalemu akantu kano kokka mukate ku social media Museveni amanyi tumumanyi buli wamu. Bakola bwe bati baddira mu ministry ne basaba ssente ne baziteeka mu budget bwe zijja ne bazibbamu. Bwe bazibbamu azibbye n'agenda n'azimba moolo nga akamwesi n'azimba moolo nga oba n'azimba hoteli ennene. Kati bw'azimba hoteli ennene oba azimbye moolo nnene oba azimbye apartments nnene oba azimbye arcade nga nnene nnyo. Kati kye bakola bakola bati bw'amala okubba omusimbi guno omubbi omukulu ye Yoseeri Tibahabulwa Museveni ye mubbi omukulu afunako percentage ye. Bw'aba tafunyeko percentage gwakozesanga omuntu agenda okuinvestinga ssente ezo on his behalf. Kyovola nti buli abba ssente wali gwe baali basibe mu Uganda. Kati bakikola bati oli bw'abba ensimbi agenda n'azizimbamu moolo ennene oba n'azizimbamu apartments ennene oba hotel. Kati bw'amala ozizimbamu apartment oba hotel oba arcade ng'akwata ebyapa ebyo byennyini n'endagaano kuyagulira oba teyagula oba ettaka babbalibbe ng'akwata ebikwatagana ku arcade eyo oba moolo oba hoteri ng'abitwala mu banka nga bamuwa ssente ezikubisaamu ekizimbe ekyo emirundi 2. Katugamba akamwesi ezo shopping malls balina ennene eyinza okuba ng'agizimbisa obuwumbi 3. Bw'amala gizimba nefuna ba occupants oba ba attendants ng'akwata all necessary documents eza moolo eyo ng'azitwala mu Barclays Bank oba ng'azitwala mu Absa oba ng'azitwala mu Centenary Bank ng'abagamba njagala 8 billion Ugandan shillings in cash nga bambuuza omusingo guluwa. Ng'akwata all necessary documents ng'azitwala mu Centenary Bank. Centenary Bank ng'esindika ba bank valuers nga bagenda ku kikuki kwa arcade eba moolo eba hotel nga bavaluinga. Boba valuers already ono omuyayi aba yabayisedde emabega nga bagaba naye mumanyi nti mumuvaluinga ekimulaba kiri billion 8. Kati ba valuers baba afunyeko dda akasente nga bagenda bakola kye tuyita value assessment. Bamala okuvaluinga property eyo nga bajja baga bank manager ne top boss nga baga nti omusajja property gyalese eri beyond oba eri worth sente zasobye. In fact erina beyond sente zasabye nga bakwata billions 8 nga bazimuwa ng'agenda
sente ezo ng'azikwata kubanga zo ziba already clean money kubanga asimya amazzi mwala n'ogatwala n'ogatuwale waka n'ogapurifying ng'otaddemu eddagala n'ogasengeyo ddamu n'ogafumba ne gamala okutukula n'oganywa kati ye system gye bakoledde ebbanga eddene nnyo kati bamukwasa sente zo billions 8 kyokka jjukira akosa billions nga 3 okuzimba ekintu kiri ng'akwata sente zino nga badduka mu America nga badduka mu Bungereza nga badduka e Dubai nga badduka e Singapore Malaysia Seychelles Barbados nga bagulayo bazimbayo ebizibu bazimbayo za apartment jjukira ziri clean money kati bw'amala okukola ekintu ekyo tosombe bakikoza abantu bangi nnyo bamala okikola ebbanga bakikoledde ebbanga mugenda okulaba banka sima kino yakiwambye banka kiri yakiwambye already yakivuddemu dda yafuna more money than what he invested from the government ziyabye mukitegedde ekyo bakola terina woogenda kisanga wano kujjako kikunyunyulo kitegeere tolina woogenda kisanga okujjako nze okikunyunyulo kitegeere era ndoza mukitegedde bulungi nti bana basajja babba ssente mu ggwanga nga bazinvesting ewantu bamala bagenda bye bainvestinze bennyini nga bagenda bateeka mu banka ngebawa hard cash nga musitula nga bagenda mu investing ebweru already yafunye clean money okuva muki mu banka nga atute proper documentation ez'ebizimbe byalina oba property zalina ng'agenda bateeka ssente Barbados wa Dubai wa kyovula tebavaayo kati tosobola kumutracinga nti alina kino alina kiri that's the system gye bakola ndoza mukitegedde bulungi ekyo tosobola kisanko New Vision kubukedde simanyi Star TV simanyi ono NBS simanyi bukedde simanyi NTV teri ajja kikugamba kubanga bonna kati system gye tulagamu government yo ino more information eyo ku broadcastinga ku TV fail to do set bagenda biggalawo kati buli avuma social media nga fetuwa information etufeta sola ku broadcastinga ku TV ba ku radio Kampala that means muino okwebereramu bannayuganda mutakikole mugenda kwa mukotakota mugaalo monde kati ndizo mukitegedde bulungi saagala mwebuzebuze sente zammwe ziragaluddawa musimanye eggwanga terikulakulana abasajja bazimbye zo hostel Makerere wonna kiwuunya wonna kusereza omusolo bazimbye za apartments zinaalya zaani zonna eyo ku Northern Bypass biki byonna sente za muwamo solo a normal government servant sente zaafuna bombuze ebbanga lyakoledde mu Uganda tasobola kubanga bali worth billions of money zibalina including Museveni himself katunulira molo gye bazimbya n'ensambya sente za COVID-19 wanda gye bazimbye Kawempe sente za COVID-19 za kulabirira abantu bazimbye mu malls kati mwana amala agenda sinzi bwana amala agenda kukwata sente za akwate properties ezo azize mu banka agiye sente yabula agenda tona wagenda musanga nyenze masa wonvudde osagala baluisa obadde mbatadde obutesi katono nnyo ngende ku nsonga endala eri mu kiwandiiko kya Museveni kya planning okukola 1 Museveni bagambye agenda kuwera obwakabaka bwonna ne kati waliwo ekimutudde mu kifuba era njagala bannayuganda mwenna kubanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi w'okubiri si kabaka w'Abaganda kabaka wa Uganda yenna wa bannayuganda bonna olw'ensonga asembeza buli muntu yenna avudde mu nsi yo mu kitundu kyonna ekya Uganda olw'ensonga ye muntu w'abantu ate n'ekitundu mwe tuli gwe mutima gw'eggwanga so buli munnayuganda alina kikkakatako okulwanira Ssaabasajja Kabaka newankubadde mugenda kusanga resistance ey'amaanyi mu media n'okuba ne intimidation etambula obulungi ku social media ne ku ground waka ekyo mujja kigumira olw'ensonga nti sente weziri naye njagala baga musigale nga mulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gye mukoma okwogera kuteekawo pressure Ssaabasajja Kabaka ajja kuba surviving at the moment you keep quiet Ssaabasajja Kabaka ajja kuba agenze njaba more details about this information tomorrow mu Bulange Megatech exactly 8 p.m. Ugandan time but njala bategeeza nti bwekatajirya ne musirika bulungi nnyo muyinza okubanga mugenda kifuanga mukiza munda kati njala bategeeza bwenti please mukimpike olinga mu demanding Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mutala w'amayanja okufuna obujjanjabi kati awo nzizeyo katono nnyo wembagambidde nti olw'okuba nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli matigga ate nga abadde amanyikiddwa nti musajja w'abantu mu nsi yonna era ayaniriza abagenyi omu ku bantu abanene mu nsi ey'amaserengeta ga South Africa ng'ono nno ye kabaka wa Swaziland gwe bayita Muswati omukulembeze gw'eggwanga erya Swaziland amaze ebbanga ddene nnyo nga tawuliriza ku mukwano gwe Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi w'okubiri kyeyakoze abadde nga asindika message akuba ku simu z'omutanda ng'era teziriiko ne yeebuuza mukwano gwange yabaaki kabaka wa Swaziland omukulembeze w'eggwanga lya Swaziland Muswati
Chiyakoze nga wandikira Yoseeri Tabasira mutano wa Kalekeze ebbaluwa ng'amugamba nti njala kyalako mu ggwanga eryo naye nga mainire njala kulaba ku mukwano gwange era bwe tufuga mu Bwakabaka ku lukalu Africa Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri. Ebbaluwa eno yatuukidde mikono gy'omumpembe Muhoozi Kanyarugaba olw'ensonga nti Yoseeri teyabadde mu ofiisi. Muhoozi yafunye ebbaluwa eno ng'agiyitamu ng'akubira ku bakyali be bennyini be batandise okusirwalya ku bannayuganda nga baga nti ebbaluwa yineze naye omusajja ayagala kujja kulaba ku Ssaabasajja Kabaka tukoze tutya. Kati olw'okuba nti bano abantu batulowooza nti ffe tuli mbuzi batulabako amatu. Bw'obanga international figures zitandise okurecognizinga nti Kabaka tebakyamula mu public, bawulira rumors on social media, kitegeeza batandise okubeera concerned what is taking place. Kyenabagamba nti wandikola ekintu okulumya guno owunzika ng'oyambe buyambe kkiriza. Mulemeseza Ssaabasajja okugenda kufuna obujjanjabi ne kaana abawensobi yonna ekolebwa mu kintu kino mujja kifuwa nga mukizza munda. Naye omumpembe bwe yamaze okukwata ebbaluwa ezo ng'ategeeza kitaawe nti Kabaka wa Swaziland awandiise ebbaluwa ng'ayagala kujja kukyalako ng'akubirako bakyali be ng'amuwa amagezi togeza n'okkiriza Muswati okulinnya ku ttaka lya Uganda. Kyokka gwagamba ntalinnya ku ttaka lya Uganda y'omu bw'osoma ebyafaayo nti Obwakabaka bwonna obuli maserengeta ga Africa busibuka waffe mu Buganda abamanyi byaffe bali babuulira nkiddamu gwe bagaana okujja okulandinga mu Uganda bw'osoma ebyafaayo gy'emyaka 1600 1400 baasibuka wano mu Buganda. Obwakabaka bwonna obuli mu South Africa wonna wansi bwonna bwa ensibuko yaabwe. Kyovula nti bw'ogenda mu nsi ezisinga obungi mu South Africa ebigambo bye boogera bw'otaba mwegendereza nnyo nzoga nti boogera Luganda awakana genda okibuuzeeko. Bw'ogenda mu mawanga agali wakati mu South Africa waliwo abantu bangi nnyo, not bantu nti people, just bantu tribe. Boogera Oluganda, boogera ennimi zaabwe nga ziringa Oluganda era n'ebigambo osobola obbira nti Baganda. Kati awo tugamba nti abantu bano bali concerned. Naye ebbaluwa yatuuse mu mikono gy'abampembe bamugenda tagenda kulandingawo. Details nja ziba wenca endala ezisingako obungi. So Museveni n'agamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Abantu batandise okumanya nti waliwo ekitali kituufu mu Buganda mu Uganda gwe nebone mu kweka Kabaka ne Chaliwo wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Mr. Alaji ne musasula media ne mutandika okublockinga buli kimu mala biseera. Omukazi omukwana bulungi nnyo ne mweyagala ne mbeera mulaavu ekibalaga nti waliwo mulimu gwe mukola nga omukazi afunye olubuto tereri kweka. Kati essaawa zino mukola buli kimu ekyeraga nga mwagala kulemesa Ssaabasajja Kabaka naye ebikolwa ebitandise okulabisa abantu nti wandibawo ekigenda maaso mu Buganda nga tetusirise. So more common figures zigenda kujjayo zisabe Ssaabasajja otwalibwe bweru sime kye mugenda gamba bantu nenga mukitegedde bulungi nnyo nti embeera egenda maaso mu Uganda yandibanga tewoomya ddigobe olw'ensonga nti abantu abasinga obungi beesulire gwannaga balooza nti ebintu bitwogera si bituufu. Bw'olabanga ewali omukka waliwo omukka manya nti waliwo omuliro ogenda okuvaayo. Ffe tetuli balalu nti oba tetulina byakukola okujja okwogera ku nsonga ezikwatako ne Ssaabasajja Kabaka. Ffe tetuli balalu kujja kwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga Uganda kubanga eggwanga lyaffe ensimbi ezibbibwa zaffe abaana baffe abawambibwa baffe era batibwa baffe. Baganda baffe bali mu kkomerero okwagala ensi yaabwe. Ekyalema Museveni okutegeera nti kye tuyita politics gwe muzannyo oguzannyibwa abantu ababiri akusinga okutegeera n'obukodyo yawangula. Kati ya Museveni kyakola bw'omusinga mu bukodyo aleeta ndobo na makuuli sinakindi yajja najjambya kubanga kyakola. So no ebintu bya Kabaka wa Swaziland okuba nti yawandiise ebbaluwa egenda bakunamya ate mujja kunama n'omulala ajja giwandiika nga yagala okumanya waali so mujja kitegeera ensonga zino mujja zitegeera bulungi. Awo nvuddewo ngenze ku kirala. Kati njala tegeza bana Uganda mwenna buli omu gyali. Ensi ezisinga obungi zimaze oteera mulaini bwe tuzaagala. Naye tulina ekizibu mu Uganda nti waliwo omukulembeze omu ava ku ssemazinga wa Bulaaya ng'ono ye ambasada wa Italy. Ambasada wa Italy atufukidde akabizi kabitanga. Ono nno omwami ambasada wa Italy kigambibwa mbu y'omu ku bantu abakwata omuteteme gw'ensimbi nga ziyitibwamu amama ababazi omubribing okutandika okudefendinga Museveni n'ebikolwa bye. Omukulu ono bamuyita Titirio
Atitiri ono ye muntu atandise okuba nti ablockinga courage ne force gye mutadde ku social media ku parliament ya Europe. Omwami ono avudde n'akola ekigambo n'agamba nti bantu ku social media bakola propaganda blackmail okwolu n'erinnya lya European Union eri government y'omumpembero tabasira tanda wa kalekezi. Ye mwami yomu adefendinga Museveni mu lukalu lwa Bulaaya. Ate nga tukimanyi nti omwami ono twafuna information nti Sam Kuteesa yakwata obukadde bwa $30 n'aleka obusasanya ambassador bali mu Uganda. Kati banna Uganda njagala mugende ku Twitter account ya government ya Italy ne papa mutegeeze. Mumutegeeze nti omukulembeze gwe batulekera mu Uganda. Omwami ono gwe bayita Atitiriyo atufukidde akabizi kabitanga. Ekisooka ta respecting a rule of law. 2 ali mu Uganda ng'akola ebintu bitokatagana mu mateeka. Ekyokusatu omwami ono ali mempindi ku mabega g'abantu banne abalowooza nti Museveni musajja mukyamu. We twogerera twafunye edda abantu abasupportinga kozi yaffe nga bannayuganda okujja okutandika okuleeta envumbo ez'amagisikiro eziteeka envumbo ku byobugagga byonna bampemba bali mu gavumenti ya Museveni n'abaana babali mu Bulaaya okutikkirwa. Naye omwami ono yatandise okuteeka omuziziko mu nteekateeka zino. Njagala bawa essimu y'omumpembo ono eya office ya embassy ye mwatuula. Muginkubirako bulungi nnyo beggwako eryande ggweko. Omwami ono sina kindi mugende ku mukutugo gwa Twitter ogwa embassy ya Uganda ogwa embassy ya Italy mu Uganda wepo ne kugwa mutimbagano gwa embassy ya Italy ogwa government ya Italy mugitegeeze nti batusindikira omuntu omukyamu era tubatusabanga bana Uganda bakobadde takikirira ffe ave mu nsonga za Uganda tuleke bana Uganda kubanga ffe batta yengo omuntu bamutta kubanga balina democracy wabo lwaki atali mesa democracy mu Uganda okubeera nga bana Uganda battibwa mumubuuze amakole mumumbulize nti concentration camp gye bayita Kitalia. In fact today from now we shouldn't call Kitalia prison as a prison. It's a concentration camp. Kitalia concentration camp ono mwame simayo bali atuseeyo. It's no longer prison, it's a concentration camp. So Mr. Atitiriyo, the Italian ambassador in Kampala, with due respect, sir, we respect you so much as an ambassador, but please, with due respect, off Ugandan issues. Because it's we, Museveni killing, it's we who have been tortured. The economy is crashing, people are suffering, but for you, because you are bribed by Museveni through his Foreign Affairs Minister, Sam Kuteesa, we know that you are defending Museveni because you were bribed. Listen, like 2 months back, your fellow countryman who was murdered in DRC Congo. Have you ever asked yourself that who was behind the assassination of your co-countryman? The Italian ambassador in Congo was assassinated by Museveni himself. But now you are here defending the man who killed your fellow Italian. Why don't you wake up and pull up your socks, mister? We are Ugandans who need change. Stop fooling people. You are defending someone who bribed you. You are defending someone who killed your fellow countryman, the Italian ambassador in Congo. Museveni was behind this assassination. So whom are you fooling? Enamba y'omwami eno yeno. Eri Kasaraba 256. Kasaze 31. Kasaze 27. 0 kanji wandike wano. Kanji batere wano. Kanji batere wano mugirayo bulungi nnyo. Mugende mumugambe ensonga za faziveeko kubanga ffe tuli bako nnyo twagala change. Kanji batere wano omwami ono mubuulire biki by'alina okukola kubanga neeyatta munne kirabika amulemye okukolako kati ate alumba ffe. Ngenda gibateera wano bulungi nnyo. Mumpemu akaseera katono nnyo. Mumpemu akaseera katono nnyo. Ngibateere kuno. Enamba yeyo njagala mumukubire essimu mugambe ave mu nsonga za Uganda.
mukubire simu mugambe ave mu nsonga za Uganda. Ekirala nsaba na Uganda mwenna mugende ku Twitter mu supportinge ba member parliament aba EU abasayinize ekiwandiiko kiri kubanga eri abantu abatolaganya nga bavuma nga ate basasudwa Yoseeri tabasanu tano wakalekezi. Mugende mugende ku Twitter ne obatumanyi luzungu wandika oluganda ngonyonyola ensonga zino waloka option akasobola ku interpreting ensonga zino gotofayani akuvumie ku social media era tofaye muntu akutiisa kubanga okuzalibwa kumu n'okufa kumu mukitegedde bulungi. So no mukitegere bulungi nti ensonga ezo muzitegere bulungi nnyo nti abantu bano ene namba si ya WhatsApp ene namba ya landline yeri mu office directing ambassador mukitegere bulungi nnyo mukubire simu ajja tegera nti bana Uganda bakoowo amanya g'omwami ono kanga batere wanago mugategere bulungi nnyo nawo kangongereko wano manya galimu olugundi lungi. Gago namanya ginga taddeko enaba mugifunye bulungi nnyo buli mukitegedde bulungi nnyo mutwalira ategeere nti ffe tuli bakoowu nnyo gega amanyage mutegedde bulungi nnyo enamba emugikube kubanga yawewe ekyoja mu miro atandise okutusapotaging gundi byonna bigenda maaso ku Twitter. So mugende ku Twitter muwandiikire buli kimu gwekikwatako bategeere ensonga zino. Njagala kusooka nga mmaliriza nga mbategeeza ku Twitter tebavuma era tebawemula. Please, bogenda ku Twitter tovuma towemula. Kozesa kyetuyita reasoning someone or reasoning according to the issues or the problems which are facing Ugandans in Uganda right now. Don't abuse. The moment you abuse someone on Twitter, you're going to be blocked. Bwagenda kwe blockingirawo. So sagala bulungi bambi muvume temuvuma. Ku Twitter temuvuma. Reason someone omwensonga watch mpasuinga government ya Museveni okuvaako kubanga yabba akaulu Uganda sigo balonda. Insecurity eri mu Uganda okwata abantu n'okubatta emmundu zitansi okutta abantu kyeyononere mu kiteekewo. Mbabulira ensonga zonna nti mwalonda Bakyagulanyi Center mutemunoonako Museveni okwerayiza kimenya amateeka na buli kimu mugende mu maaso nga mukiteekayo temwetirire n'ensi yammwe. Mukitegera bulungi ensi yammwe bannange saagala baluisa kubanga mulina ebyokukola bingi nnyo okujjako okubebaza ngammaliriza njala bategeeza buli muna Uganda yenna jali. Please chikakatako techikakata Lumbye yekka. Museveni owa Yoseeri bahabulwa mutano wa Karekezi akoseza sente nyingi nnyo na katayina nsimbi. Ne buli lw'owandiikira ebitongole bibadde bino muwa sente ne birekera omuwa sente oba omulwanyisizza. Buli lwa reasoning abadde bamusupportinga ku social media oba omulwanyisizza. Buli lw'owandiikira embassy ez'amaanyi ne bablockinga bano bandi bana bafuna visa omuli bansereko omuli bana abantu bonna bambuli bansereko omuli bano ono mvubuka alina t-shirt emu alinga eddiba ly'embuzi ono simanyani ono ebivula afumba omuceere ne muwandiika amabaluwa nga mutegeeza abantu ne balobbisti bawe bonna ekirungi the more you expose these people bakivaamu. Kati Yoseeri bahabulwa badde balobbisti bangi nnyo abadde mu America nga yabawa ensimbi. Naye mutandise obbabya batandise okuwithdrawinga nga tebakyasobola kuwuliriza kintu kino kye tubagamba. Kyenjagala bategeeza muteeke ekintu kino mu bwongo. Omuntu gwe bayita omweru afuna ensonyi mangu nnyo than omuntu kaddugala. Nkiddamu bw'oreasoninga omuntu naddala omweru n'omulaga ensobi ye gy'akoze n'omuexposinga awithdrawinga mangu mu kintu dani bano abanyampi. Kati njagala mu reasoninga abantu bano ku Twitter. Buli muntu akola live nabaga mugende ku Twitter please mugende. Yonna post gye mulaba kati ngomwa meji yako gye yataddeyo gye bade mutabuza ku social media mugende mu inbox mu following mutandiko mu supportinga pe parliament mo naba bademu aba EU mutandiko ba supportinga mutandiko bagamba buli kimu kye mulino bagamba kubanga muri free NNC ya mulino okwogera mukitegeera mulino okwogera
mukitegera oyo musajja mukubire simu ajja kuva mu nsonga zino muwandikire ita government ya muwandikire prime minister wa Italy mumutegeeze nti ono mwami atufuukidde ekizibu okitegera mumuwandikire ebintu bino bigenda ko kati bivudde mu muzannyo tulina ku reasoninzi ekirala mwabalowooza nti struggle ekoma leero struggle tekoma leero struggle etandikira Museveni yamala mu nsiko emyaka 5 ng'alwana kati gwe oli myezi mukaaga okaba nti bane tukoya ate mulina okuguma kubanga bino ebintu si bya muzannyo tulina okuguma ffe twandibadde twasirika dda era buli yasirika ng'ava mu struggle kiba kitegeeza agivaamu yali amanyi nti bikoma nti bino tebikoma wano zino si mpaka zaakulya ntoba zaakuzina ebintu bikyagenda mu maaso struggle is for real kyemulina okusaba mulina kukuuma president nakuba bakulembeze be na buli kimu ekigenda mu maaso okujjako kinyala otegeeza bannayuganda nti mukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu ebintu byakola abikolanga ye era abitegeera so ensonga ezimu oba endala z'abakozeemu aba ayinza okuba nga akitegeera okujjako nga mmaliza nze nga nfundikira njagala gamba president wa February Kyagulanyi Ssentamu mukama waffe tukumanyi oyagala nnyo unity amongst the opposition in Uganda but this is to remind you, Mr. President. For the first time in 40 years, we had no opposition in Uganda until you stepped in. But as we speak right now, for you, you think that the people you are going to associate with, they are with you. But let me tell you one thing. Those people are on State House payroll. And they are there to divert Ugandans to keep their position, as you used to say. So, Mr. President, says, please be very careful when you are going to meet those guys. They are not easy because they are state-funded. Some of them, they are jobless, but they earn a living, and they are living in a very expensive life, whereby you can ask Norbert Mao, which business does he conduct in Kampala or in Uganda? None. Ask others. So, when you are going to meet those people, please be very careful, because they're on mission. This is to remind you. I'm not stopping you from meeting them, but this is to remind you. Since the independence of Uganda, you are the only opposition figure who had exposed the regime up to this extent. But please be very careful when you are meeting these people, because they have a mission which is not yet exposed. We are just trying to expose that regime. Mr. President, be very careful in meeting those guys. They are not easy as you think. May God bless you and may God protect your family and all Ugandans. Musule bulungi mukama bankumira takumira mpera. Echinajala banga maliriza banange anti page ya eri enkadde kwenda tandikira ya Fred Kajubirumbu ye page yakomyewo. Lwakuba sinagikolera video mpostinga yo postinzi. Tubadde mu lutalo olw'ebiwandiiko n'olw'okujjayo page yavuddeyo bulungi nze njirina. Naye watu waliwo ebirungo byetwetaaza ogifuna official nze njirako konto okusobola ogikolako live naye nkyana benjagala ogikolako tusobole okuba nga tugiddiza ddala mu full swing nze njirina okujjako struggle and fall and block ne Fred Kajubirumbu ye yange nagikomezaawo ne tukyalina bye twagala ogiteekamu ebirala birungo esobole okuba nga listed so musobola okudde mugifollowinga olw'ensonga yakomyewo eri mikono gyange naye struggle mujani following mugiblocking so na pages 2 eno kwenjogera nali enkadde gye nasookako era mugende mugifollowing kubanga soon or later nandikandiko gikolerako ng'amaze okuteekawo byenteekawo okugiwa nga njeze emikono gya bulungi so mutegere bulungi nnyo ensonga ze mbagambye page yakomyewo official yakomyewo nze njirina okitegedde yakomyewo nze njirina eri mikono gyange mituufu naye sinagikolerako live ensonga nikyalina ebintu byenkyanoonyereza okuwongerako okuba nti njikomyewo bulungi eterere mikono gyange nze njirina tesaagala mwewuunye mugende mugifollowing olw'ensonga kati tugenda baku wetulaga wazibu nnyo wano wetulaga wazibu nnyo mulina okujjayo emitwe enkumbi ensulu muziteeke ku mmeeza tubenga tukola 24/7 so omuntu yena weddemu amayi please wake up tulina okukola ebintu bino ng'obudde bukyali mukitegedde bulungi so omukama bakumira takumira mpeera mbategeeza page yakomyewo mutegeeza abantu page yakomyewo mudde mugifollowing bulungi nnyo egenda kuba ekola soon or later naye nga yo struggle unfollow and block page yange ya struggle mujani following mugiblocking but Fred Kajubirumbu ye page yakomye mugifollowing bulungi nnyo mukitegedde bulungi so mukama bakumira takumira mpeera musule bulungi musigale enkya tusinkane bimuli ku ssaawa 2 ez'akawungezi mbu muli mbirange mmengo mbanyonywera ensonga zonna ezikwata ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka na buli kimu kigenda maaso bulungi nnyo so may God bless you stay blessed mweraba